Kati mu nkola ey'akamanyiro n'okujooga omwami ono olunaku lumu yayogera ebigambo bino ng'era amanyira Banyankole. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Lubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Lubambansi, Mugabe Nyakusinga. Nkabaddiremu. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Lubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Lubambansi, Mugabe Nyakusinga. Alright. Bwe yavaawo najja nayogera ebigambo bino ng'alumba Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. We had these little kings here. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Lubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Lubambansi, Mugabe Nyakusinga. So we had these little kings here. Here in Karagwe, Uganda, all these little kings were here. They didn't know much that he's a lion, that the king is a lion. A lion whom do you eat? He only eats. Why don't you eat the imperialists who come to African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important? That he's a lion, that the king is a lion. All of them were captured. Mwanga, Kabarega, what, all these little pharaohs who tried to use this, they were captured like grasshoppers. Slave trade went on here for 400 years. These idiot chiefs were here just putting on monkey skins and so on. Mazima. Looking like clowns. So therefore, although this is bad, but me, there is a good thing in it. To wake up the Africans. Alright. Bw'amala okwogera ebigambo ebyo ng'agireegerera era avuma bakabaka be yasangawo era abakabaka abaatuuza bo abanoonyi b'obubuddamu abaava ewaabwe mu ntalo okuli kitaawe saako naawe bennyini abali mu Buganda. Bwe badde bamukalakata ennaku zino omwami yatuuse n'okugamba mbu takyayagala era akooye abantu bakolaki abantu bamuvuma bwe yabadde ng'ali ku mukolo ogw'okutuuza simanyi ab'amagye be yayogedde bw'ati. Don't try to speak badly that you are a politician. You are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This Buyayo must stop. The Buyayo of they run bad things in Europe. This is not African way. There is no kufirwa, no laws. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Alright. Oyo. Then bw'amala najja wano. Talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why did Uganda have problems?
Bantus against Nilotics. Obudde tulina butono nnyo olw'ensonga nti by'okukola tulina bingi. Kati omukulu oyo ngenda kuyisaamu wano ebigambo bibagenda kubanga 3. Then ntandike video entuufu yandeese. Mwenna basinga obungi mulina ebintu bye mutamanyi ebikweke. Kambi bannyonnyola olwaleero. Ekibonyabonya Museveni n'akabinja ke akayina endowooza empewufu n'ebikolwa bye eby'obutemu. Omuntu yenna kasita akwata ekissi kitegeeza munafu tasobola kwaŋŋanga mbeera yonna, y'embeera y'abo abasajja bonna. Tebakkiriziganya mu kuteesa, bakkiriziganya mu kuggyawo. Bino mbadde tembimanyi, mwali mbiwuddeko naye nga temmanyi kye bitegeeza. Wali otutteko obudde n'okebera wadde birth certificate twagibalaga eya mutabani we Muhoozi Kanyerugaba. Mwali mulabyeko erinnya ery'eddiini teririiko. Mwali birako erinnya ery'eddiini teririiko. Yamutuuma amannya 2 ge mmanyi ne waliwo erinnya ery'okusatu mutamanyi. Erinnya Muhoozi yali bannyonnyola dda nti Avenger, omwana we agenda kuwoolera. Baamubuuza agenda kuwoolerera ki nga tasobola kubannyonnyola kuwoolerera. Era bye bikolwa byali mu kukola okutta abantu. Erinnya Kainerugaba nti erinnya eryo litegeeza omuntu alina obwa Katonda oba aliwo ku bwa Katonda oba alina obuyinza bwa Katonda oba alina obwa Katonda. Kainerugaba oba alina obwa Katonda. Kati waliwo lye bamuyita mu famire mwennyini ne mu kabinja kaabwe ak'abatujju bamuyita Lubereeza. Lubereeza erinnya eryo Museveni aliyita omwana we, Janet aliyita omwana we n'akabinja kaabwe ak'abatujju Olubereeza. Lubereeza litegeeza mukaabya agenda okujojjobya n'okutta abantu. Museveni kuno kwoli mukazi wo kwali n'akabinja kammwe ak'abatuusi kwe muli kuno. Erinnya lino n'abaana mu SFC balimanyi ne mu famire zaabwe kakolidde ko bamuyita Lubereeza. Ge mannya ga 3. Ne Lubereeza bw'olivuunaluliza mu Luganda baliyita mukaabya nti agenda bajojjobya bbakaabya mpaka. Ye yenkola y'amannya kyovula talina linnya lya ddiini ge gamannya 3. Muhoozi ndi bannyonnyodde, Kainerugaba ndi bannyonnyodde, mbadde mmanyi bamuyita Lubereeza. Lubereeza kitegeeza mukaabya agenda kkaabya abantu. Mukitegedde bulungi nnyo. Yasobola kitalina linnya lya ddiini kubanga ono yamuwongayo ng'alina kukola bikolebera ebyo. Naye kiri ku record okusinziira ku kunoonyereza nti bano abantu basobola kuweza myaka 4+ nga bali ewantu nga batereddewo olw'obutemu bwabwe. Buli lw'obaga mu bufu bwabwe obw'obutemu batandika okufuuka ekira bakomekkereza basenguse nga bwe balina okusenguka. Kino nakyo mbadde temukimanyi. Mu nkola y'abano abantu enneekusifu bamanya nga bumuwudde mu katambi kali ng'agamba nti wano waliwo bakabaka abeesibanga engoye z'empologoma ne beyita empologoma basimolo kingdom biki. Omusajja ono bwe bajja bannaye baasooka kukola kye tuyita due diligence okunoonyereza butwe bagenda okuyingira n'okuwamba buli kimu kye baakola.